Lutaaya akalulu baakamubbyeko ne mubuuza wabadde olonderayo era wagenze okasolera akalulu baakabbe n'aŋŋamba nabadde enkampeyini nga Honorable Geoffrey Lutaaya okuva dde wano akalulu ke baakabbye ne mubuuza batya n'aŋŋamba ekisooka kya byonna akalulu katuka ekiseera nga keetaagisa ssente oba Honorable zaataayina kitama ne mubuuza mu balonzi muki nanga gwe kyomanya akalulu kato akatuusa ekiseera ng'okkalangira keetaagisa ssente ng'omuntu akaliko amwesimbyeko w'amaanyi ne mugamba kati ebiriwo byonna bamaze okulangirira nangamba tanaakulangirira naye ebiriwo byonna ano biraga nti akalulu baakamuwanguddeko kati ku makyasa ziba ziweranga nnya omulugeranako okufuluma ti Honorable Kasolo yamuggyeko akalulu nali ndi awo nendaba akatambi nga Honorable Geoffrey Lutaaya akwesa enjala era bwe bamufulumya awo najja n'agamba nti Katonda w'oku nsi Kasolo amuggyeko akalulu ke era n'agamba akkiriza naga kamulumye kubanga akataddemu ifuti y'amaanyi tajaga nti kamulumye naye Katonda bw'ati bw'asazeewo kati John Nadendawo ng'akolera interview ku BBS n'agamba nti yalaba Ajaluuna mu biru ne Honorable Kasolo ne bawunsa wa Kasolo n'akwata DR form ne bazimuggyako n'amutwalako akalulu ke bwe nabirabye nenkwata essimu nenkubira Papa Mesach ne mugamba waliwo ebintu ebiri mu kutambula ku social media birimu Ajaluuna naye mbadde nsaba omukubira essimu takola interview kubanga ffe tuyinza okugaana okubyogerako naye wanaakola interview tugenda kubyogera. Papa n'aŋŋamba kale nenja neŋŋamba Ajawo neŋŋamba Kamuganga Aji taliiwo ne mugamba Aji okusinza ku Honorable interview gy'akoze takola interview asooka asirike. Nabadde ndi awo nga ndaba omwana wa Sanyuka ng'ali wa Ajaluuna nga interview esumulukuse nadde ndi awo nga ndaba eyiyo nga naneza bala anyway ne kati tusabe tubiveeko ekizibu kyonna we kiri Faruku Ajaluuna obuzibu bwagenda okusanga nti tetumanyi ye mu bigambo bye yagambye nti Honorable mukwano gwe ekyo kituufu mukwano gwe naye waliwo Faruku w'otuukira nga feesi yo tiyeetaaga kulabika kulumbe nga tosima kinnya nga feesi yo obeerabika kulumbe yeetaaga ogabula mmere nga feesi yo obeerabise kulumbe bakwagala osima ntaana magombe so nga feesi yo teddaaka kulabika kulumbe nga gwe alina ekyapa ky'omugenzi akiremedde nga feesi yawo tekolawo kati feesi ya Ajaluuna Honorable Jajjega yetuufu feesi ya Ajaluuna weebanga yalabikidde mu kalulu ka Honorable Geoffrey Lutaaya feesi yani tiyeetaagisaawo 1 awo twati performance tigenda kuyimba omukwano gwabwe era ekibagatta ndoza biringa ng'ebintu bisatu ekisooka Baganda ekyokubiri Basiraamu ekyokusatu gwe mukwano gwabwe gubayina n'Aluuna naye omukwano gwabwe guno ono Ajaluuna mu biru oli amwagala amuyimbira amwagala kulaneze nga amuyimbira ebisigadde bibeera outside of nga bamaze kuva ku stage byebiraba bye bakola naye asinga kumwagala nnyo ku performance ono si wa security kye nabagambanga ano nti mwami Kyagulanyi ku bintu ebina bye yagamba nze ngenda kukolako bibiri kubanga yagamba kanoonye kalonde kakuume kabanje ne mbagamba nze ngenda kanoonya nkalonde mukakuma bafutu soja bajje mukabanje nalukoola alabike kagenda mu mateeka awo wonna saaliwo simanyi kuzese kwekwerera kuvano kugatefa ajjo kamera tuze meeting eri kaka kagenze mu mateeka nze saasoma Honorable Kasolo wabanga yagenze ewa mwami Geoffrey Lutaaya Honorable bwe badde balangirira n'agendawo nga seba mulonda mukyamu era tetumuggyako kiri gamba nti yalijja obuwanguzi Honorable Geoffrey Lutaaya
yalabiddwako ekakuuto ali kati twogera bigawo bya Geoffrey Rutaaya n'ebyajaluna byakoze mu interview kiraga nti bwakola interview furigera kujja tutemeteme bigambe kwa tulina bukakafu ye mu bigambo bye yagambye yayimbira Honorable Kayemba Solo nayimbira owasapule yani Sewungu Banupu nayimbya ne Kasolo ne bamubuuza Kayemba Solo bamubuuza lwaki twayimbira Honorable Geoffrey Rutaaya naddamu bwaki siri kyetwala teyampire ekyo si kituufu kubanga bano balina ebibagatta asakozi waliwo omuntu akola omukolo nga nze wabatambise neetwala nze sakozi osobola kubanga tonjagala naye ngo neetaaga ekyo kiya tumanyi nze muto wange yakeera ku makya nakola gundi wali eri ekabuuso teyampira nekinuma nali omukubasooka okugirangira beyatwala tebagiranga kupiraawo biyatwala tebagiranga naye kyali kinkakatako nga muganda wange nti akoze bizinesi esobola okuwa abantu esobola okuwa bannayuganda emirimu essaawa ya leero tukkirize tugaane buli muntu agenda kwendowooza ye nga waajagala Ajaluna ali muddayire meyitaaga kusabira kubanga Ajaluna abadde akamala okusoma tubonga naawe emyaka kati 10 sakoza Ajaluna alwanye n'oluyimba olwo alabika abadde yebakanwaka nagugumuka that's why nina mugamba takola interview kubyamulike kubanga aja sakoza omuwobo ino omukyala nanobe wuwo tukusaako omusango nti oli mwenzi wafumbira wa dayasi baka awo mukazi yali omwenzi kajja ajano yakasima ko daire maziriŋŋangezi waliwo tubonga naawe waliwo omusanyo omulalo yajja n'ebinanka kati waliwo kino kati waliwo bintu simanyi abadde muyimbi nga yeeyisa waati so nja kuba gundi kati tugenda bakwata package eno bagiteeka awantu wamu kakati we twogera nga bagamba abatuula mu buyembe naye nga mumutwaliza okutwogerako nenze nandisabye Honorable Geoffrey Rutaaya ekisooka kya byonna nze nzikiriza sakozi nganze twateekeddwa okuteesatuza nga tuwa solution nze nzikiriza sakozi nganze nti obukulembeze buva eri Katonda nzikiriza Honorable Geoffrey Rutaaya nti mu bulamu bwonna Katonda yakuteekateekera ng'ogenda kufuga ekisaala kimu mu Parliament kyokka oba oli awo ng'ali oteekeddwa okuwummulamu atoddeyo ezo nteekateeka za Katonda akkirize ekyo kyali bwe kityo nebino byabadde bya force omanyi omuntu okuzaala nga basaze musale anti sakozi kibabwe anti sakozi nze nzikiriza nti Katonda yajjawo obulamu kubanga yabugaba nefe mu Bible okuba nti alwali bagenda kwekwasa Katonda yateekawo alternative Bukenya amutemye Edi amutomedde balwanye ebintu we bito bamujjako nnyo olukongolo konna kuba kufa so Ajaluna mubiru muganda wange bosi wange nja kukutegeeza oli mulungi nnyo ng'okutta akazindaalo era oyimba kyokka oli mubi nnyo ng'okola interview ekyo kkiriza gano oba ogenda kunyiiga oba ogenda kukola otya mulimu abayimbi wano sakozi nga wakola interview weetaaga odduka emisinde nenze nja kusaba sakozi ebintu birabanga ebyokuzannya n'ebigenda kulanda olabe nga biyisa abantu abalala ne gundi akiri mabega ne gundi abo babeera wamu kubanga baga nti Honorable Geoffrey Rutaaya lutankome mbu lutankome twali newe nga tukola interview obuligabega tumaze okukola interview yawo emyaka egi wobanga alowooza nti kati akutadde n'alusitula tuli Kakuuto Kakuuto kyenja okwebaliza Geoffrey Rutaaya teyagambye nti Haruna yanzibira akalulu yekwata kuki yamulabako Haruna ngalina Kasolo kino kyesirabamu gundi kyesirabamu buzibu oli ogenda naye obuzibu bwendaba aji interview gye yakoze nti yayogedde ng'abalaato kitegeera yokka naye nze nzikiriza tugaane nti Faruku fena we tuli wano tulina bakyali baffe abadde mu bululu era ffe abamu twaganye buganye olw'ebikolobero byatukola luli netugaa nti tetugenda babeererawo netudde waffe ku mizigo netukola ki naye nga buli omu ayina munne mu kalulu gwagamba nti nfanfe wange babanoonya kalulu nokukola ki okubaawo nti haji tujja kukkiriza tugaane nti mukunoonya Kasola mukunoonya akalulu oba mukakuuma haji yabaddewo siba kiri naye ndo ngamba Mukakasolo anti nze ndi mukalu Kakasolo kati mukalu Kakasolo haji yakoze eki era bwe omu kubadde bakwata DRA form biki okitegeera
kati ndowooza mu kumaliriza wano mu kunyuka kawedde ne bayingira muki mu mmotoka kati ndowooza kwe kwekoonako eyo ekakuuto babadde babalya akakuuto bayita kashaali kasaali kuli okitegeera kati ndowoozaawo hajo bamulabidde mu mmotoka y'omuki y'omukulu yadageza babuuzaako ndowooza oli amuge tuyiteko waneeno naye ababaka bange kuba ekyokubiri faluuku kubanze bino ebintu bye tulimu ssaawa zino omanyi kati tutambulira mu mbu imbu namatovu yakubirako ku Haruna namugamba owaayi bangambye gwe oli mu kalulu kange nti muntu ali mu kalulu ko kabba wange nti muntu ali mu kalulu ko mukyala wamuyita gundi yogerako naye oba nti yogerako naye kigamba Kasaali muyimbi ate mukyala yanandibaga nti muyimbi kati bamaliriza okwogera amusindika ew'omukyalo oyo ani Magwet namuga nti Magwet bebali mu kalulu ki ako ng'akubidde ajaluna mu biru naye ffe gye tulina okugulawo ndi tuli kalukane kakasolo naye mpulidde nti omukyala akola ki yakalimu akalulu kammwake kakola ki bekatambula nanga naye yogerako naye olabe ne boogerezeganya nga gwe boobirwa nange bwe mbikola ki bwe mbiwulira okitegeera ndowooza ne batuuka mu nzikiriziganya nekola ki nerema ontiga kyankugamba that's why nti namatovu tojja musanga apostinza Haruna alina gwakola ki ontegeera kitegeeza bagenda mu nteeseganya zaabwe ne zikola ki ezigaana ani abagamba Haruna yabagamba nti ono omukazi yakirimu andi nti namatovu bwakubira Haruna muga nti gwoli kugulawo ndi banga nti akaluka emu mukalimu tisinza kiri mubiru okitegeera kauna munze ebintu sibiri munze ndiene mukalukani akakasolo ne bagambye avunanyizibwa ku lulu bweyo bamuyita mukyalani bamuyita mukyalani nanti no kati bwe tuba tuli mu kalulu tukirize bwe tuba tuli mu kalulu bwe tuba wano nze nsobola okumanya akola ku polling station alangira akalulu kenateete okitegeera kati namugamba nti naye gundi yali muki mu kalulu kammwe okitegeera yagenda okukola ku nsonga zakalulu ka saidi zaawa ezeeyo okitegeera ne boogerezeganya nti naye namuga mukubire okitegeera ndowooza era yensonga lwaki ogamba nti omukyala yamupositinze mukwogerezeganya mukazi yaddamu kwogera na Haruna yasigala yogera nani ndowooza ne wabaawo enkola n'obukwakuliza ebitakola ki ebitatuukibwako ontegeera ebyawano oba ndowooza kati obuzibu bwakola ki omanyi kati waliwo nti kiso kya mbuzi Haruna tuyinza okuba tumutunuulira olwokuba yatambula ne kasolo naye nga bono bwagambye naye ngaono bwagambye nti ye nga namatovu alina gwapositinga ye gwasimbamu oluki olukongoolo nti kitegeeza enteeseganya zaabwe n'oli gwapositinga zaagaana okitegeera kati bwe zigaana ne banoonya kati ono mukyala yali kaluka eyo n'anoonya omwangu anaakola enteeseganya ze baali bakola ki ziggwe ndowooza naba bazangula ne zikola ki ne ziggwa ne kayita mu bbanga ne kakola ki naye mu bye nakomyeko okuwulira bangambye omukulu ayinza okudda mu paliamenti owekakuuto bangambye waliwo gye yakubye nga wala bangambye waliwo gye yakubye ndowooza mu bana b'amateeka abamusingako okitegeera kati mu b'amateeka bamusingako ne bataputa amateeka n'ebitabo ne babifuuna ne babikyusa okitegeera kuba era genkomya okuwulira gwe nakomya okuwulirako jjo nga buwungeera waliwo ab'amateeka enteeseganya zabadde batuuseeko nga baagala bamaliriza ekintu ekyo akalulu kaabwe kakole ki mawa tuli kakuuto Haruna lutaaya what is the problem nze Sakozi nja kusaba ebintu naddala bino ebyokulonda abantu babigoberere era babitegeere nze mmanyi katolaba lubaga ono akalulu ke lubaga akeeno akeeni bonna baabo baliddewa kololo MPs kati osooka notegeera nti ake gundi bakabalirawa okitegedde kubanga abeerubaga abaawa bannalukoola abaani bonna abeeno babaddewa kololo nga kitegeeza nti bwe bamala okulangira nnalukoola
owekawempe nze ujini owe Lubaga nina okulinda Nalukoola ndabe kyakola ki kyazaako kubanga gundi eriki eri wamu akaluna ddala bwebanga bakabala ekisinga bagamba nti konna konna tugenda kukabalira ku disitulikiti kati akalubwe kati bakakola ki bwe kabeera naye abantu bataagoberere bajja kunyiiga kuba bajja kuba boogera bye bakola ki bye batamanyi n'obutamanya nti akalulu katambula katya era kabeera katya bwetunda akalulu ka Uganda yonna yonna gye kali yonna Kasanda Mubende buli obwedda mpulira noonyereza bifa Mubende noonyereza bifa Mityana noonyereza bifaawa kyovolaba kati saawa eno mmanyi bammeeya abaawangudde aba Nuupu Emityana abaawanguddewa naye ekintu kya Haruna Mubiru yagenda mu kalulu kaakasolo era Haruna Mubiru abadde bano takyabeerawo amaze ennaku ngezi zembadde mulengera ng'ali eyo ng'ali eyo ndoza mu kalulu ayambako muno ne fesi ye enoonya akalulu ekyo njagala mukkirize tienoonya akati akalulu ate Haruna mukwano gwa Kasolo nnyo bali awana emmere bali kati ebiseera ebisinga era abantu ekibalemesa kwe kufumiitiriza kiki kyogenda okukola kivaamu ki gwe bw'okikola nga tofumiitiriza otandika okubanja ssente mu butanwa bw'okikola nga tofumiitiriza otandika okugenda ewa Kasolo nga tofumiitiriza naye ngenda ewa Kasolo wano effeesi yange nga bali olutaaya kinaalabika kitya kubanga tosoose kufumiitiriza ng'ogenda okufulumya obanga ogenda awantu ekintu kyonna bwe kyokiteekamu kufumiitiriza ne bwe njogera kino banenkola kino bwe bukyenkya nga si bwe kiri bwe bukyenkya nga kino tebanneekwase kati Haruna tukkirize tugaane mukwano gwa Kasolo muntu we ne bwe yali agenda mu anga eyo teyafumiitiriza kyekigenda okukola ki okunviiramu nze nga Haruna Mubiru wadde ono mukwano gwange awo yali asobola okukola ki okwepozingamu ati siyandigenze kukufuka yabadde alina okufumiitiriza sakozi buli okola ekinwa nga tofumiitiriza kinaavaamu kyengenda okwogera kigenda kukola kitya ofuna problem kati Haruna okugenda ewa Kasolo era kyovala yagamba nti mukwano gwange naye era nga kituufu muki mukwano gwo naye ne waaba mukwano gwo ogenda ewa Lutaaya naye munno mumanyiganye Kasolo tukkirize tugaane wadde temwagala kiwulira ne be bali mu gavumenti be babeera mu mbeera z'obuvuyo bwakalulu buli wamu wa NRM bali mu buvuyo bwaki kakati okkiriza n'ogamba nogamba nti aba NRM bano baliko ekintu kye baliko kisobola kubeetabamu nga gwa Haruna ng'olina ofumiitiriza bali Kololo balwanira kalulu babbi olinamu omuntu oba mukyala obaani Zahara alwanira walala naawe olwanira walala kati ekifaananyi ekyo okitegedde olina okuba noga nti kino kanseesonyiwe ebintu birina okukola kyokutambula naye kaakati Haruna ekyo kyamulema n'agamba alina okugenda mu kalulu ekyaliwo gundi baana laba Lutaaya bamukutte bambi ayagala n'okukwata omusajja naye ng'omusirikale amukutte atamuta ekyaliwo Haruna wajjiramu ennyo batuuka mwami Lutaaya ye yawangula akalulu ebyaddala omukazi alangirira akalulu bamuteekako akazito bamusuubiza ssente naye ng'aleeta olukwe lwa ssente ye mwami Kasolo oyo bw'omuwa ssente asobola okulangirira omukyala bamuteeka ku nninga alangire alangire ani opponent wa Lutaaya naye nga ye efoomu ze zalina buli kimu kyonna ayimiridde bw'ati agenda kulangirira mwami Lutaaya Kasolo mu kuyingizaamu ekirowoozo ky'enguzi n'amagye gajja bakubaganya ssente leeta 5 leeta 8 leeta 7 tumuwono bwe tumuwayo 5 basobola okulangira Kasolo akubira oli ani
opponent Walutaya bali wano nani Naluna awulira kakati bwamukubira omusajja oli ayita innocent opponent Walutaya opponent Walutaya azinoonya awo bazireeta nemmotoka yagisinga azinoonya awo era yazijja ku Manirenda ndowooza kubanga nze yaŋŋambye Ibula onaamumanyi bave twogera byanjwanjwa tufuna kati lisiti ng'oggyeko ebya social media byetutaba Ibula yampa amawulire ago eyali ku siini kakati amugamba leeta miliyoni 5 ziwe omukyalo oli asokola ki okulangira omukyala ng'omutima gwe gwonna awulira ayagala kukola ki bamuyingizaamu ekirowoozo kya ssente n'emmundu erikola ki weziri awo bagamba nti ssente bazireese ziri emmanju mu ofiisi Haruna akwata essimu Haruna mu biro agamba Namatova Irene kile wano mpirawo olulimi lwaki lwa ssente bwe waki temuwaayo 10 tugire ku 5 tutop pulira bano banoonya ki banoonya ssente banoonya 5 kakati mulwaje mumusinza ne muleeta 10 Namatovu Yeska kali Namatovu ananaagira mu 10 nga nalina alaba kingi tekiriiwo ate oluusi alaba agula kingi olwedde yawangudde era enna bibaamu tyoŋŋamba nkuwa 10 nenze empangudde akalulu kange nga bali mu kubanyigiriza n'essaawa eyo akalulu sente tokola ki oba toyina tozirina kyabaddewo na bikalukalu awo eyo cause lindako eyo cause eyo emulungo eyo gundi eyo yereeta Haruna okutapinga mu information okutapinga kubba akalulu bano babuuza ono yategedde atya bano bagamba Haruna ekitegeeza 10 we kitubuze Haruna kyabadde ansaba kategula Haruna kimutapingisa ate naye ndowooza mu nkola ye yabadde ayamba bali mu nkola ye yalowooza nti bwe nkubira Irene nja kuba naye nnyambye okukola kumbe kimuteeka mu ki omanyi nze nkubuulira nze saagala nnyo okwogera bintu ki eyo gundi eyo kumbe muteeka mu ki kole muteeka mu tageti kasinga yakola ekya David yagambye n'atabeerawo ddala awo n'atalabikayo naga nti eno gyenda gabi n'abaayo biki yandyefudde agenza okufuka n'abula kasolo kati 10 kino teyaliko nga bloka ekyo sikimanyi saagala kuwaayira naye we bagattagatta era olyanza ogamba bali bagenda kugabana ate era nga toyinza leeta mulimu n'otafuna otegedde lindako nze nkugamba ebintu nga bwe bikola ki nga bwe biri otegedde n'Haruna kyemugamba akimanyi otegedde kati abantu ne batandika okuleeta mmwe abakantu empana zaabwe zava eri mu Eagles simanyi amesane ne bitandika okulanda bwe bityo naye nga kino ekigatta Haruna ku gundi ku kunyaga akalulu ye kwe kuba essimu naga wange mpira bano bateesaawo nze kyendowooza tumesaba poloti ya nambe mumaji mutwalako naye n'omusajja ono omuwaayo 5 asobola okuleka kakati awo jukira abagitwala beba kafulu mukola ki naye nawulidde mbu tutayagenda settinga restaurant kati waliwo omukyala lindako waliwo omukyala amuyita Maureen eddala simanyi tuludde nnyo naye mu bivulwawo bagamba mu state house eyo wamaanyi yagenda mu state house wamaanyi nnyo kakati naye yalimu mu muvuyo ogwo ng'era n'abo baayiri ne bamumanyira mukwano gwabwe nga mwali mu muvuyo ogwo kati wayita ennaku nga 2-3 abantu b'ekakuuto batandika okwekalakaasa bookya ebintu nga bawulidde Lutaaya akalulu ke kakoze eki kabbiddwa abantu beekalakaasa obutawuni bonna essimu zivuga owange eyo lwaki byota ebintu kiri kitya ti kanso mwamuyise kanso naye nga si kanso eyo ebintu nga biga nti munnanga nti banzibyeko akalulu kange
abantu bekumye kati bwe tukuleka gende wanambe. So nawulidde mbu Lutaya anoonya kafo kuteeka wali restaurant opposite awo kyenkaluubirira olumu okuteesa ku bantu abo naddala nga mikwano gyaffe bonna naye ate nga tulina okubateesaako okusinza ku kiriwo. Nze nalaba Hajji Haruna nga n'akatambi Mwami Geoffrey Lutaya kayogedde nga bakasazeemu ku TikTok nga kayina agamba Lutaya biki bino byayogera mu mugamba kandabe. Twali ku street awo ne Mwami Dayasi yaliwo oba nani omulala ne mawa yaliwo. Kyenava muddamu ne mugamba nti wano nga sirabawo kigambo kigamba nti Haruna yabbye akalulu kange. Yabadde annyonnyola nti Haruna yatuuse nti Kasolo yatuuse n'Haruna mu biru we bajjidde. Okiwulira ne mugamba era kye yennyonnyodde kyokka nga ayagala okulaga abantu Kasolo yatuuse atya. Era n'abantu ababaddewo bakikole ki bakitegeere. Naye bw'otunuulira Eagles ng'ekibiina n'otunuulira abantu abaalimu bonna osobola okuggyamu abantu ng'abo abasobola okukuuma emikwano egya ddala. Era owa Eagles bagamba kino otunula eri era nabwayogera kino otunula eri okusinziira ku nkwe ze beekolako bo bennyini era nga bazeerumiriza. Okusinziira ku nkwe ze beekolako bo bennyini era nga bazikola ki bazeerumiriza. Bw'otunuulira Catherine nga abantu bamaze omusitula n'ebigambo bye yabaddamu nti omulifuna gavumenti yammwe mwabiraba kitegeeza bwe babira ssente tubabe baki. Bw'otunulya Mwami Mawa ne Misaaki nga bitunyumiza akabeera akakaali wadde ko tekaali ka mawulire era mwabiraba. Bw'otunuulira Mwami Mayinja ng'atadde ente nga Mwami David we yagamba n'agoba enkoko ng'abantu avudde sayidi yaabwe kwe yawangaalira olw'akasente akaali akatini era mwabiraba. Bw'otunuulira Stacy ya juzi omukazi ka interview nga zene mu bantu olama ofuna kasente yatuyita myaganya jangalo shwe twaddamu mulaba era mwabiraba. Okiwulira kakati omuntu ng'ava mu Eagles era oli agambye n'oyafunye ebitaano muwala bawangadde naye mu Eagles eyabadde akulira Tale Center agambye bawangadde naye kitegeeza ababaddemu n'akakwate. Okitegeera abadde ku Tale Center bawangadde naye mukwano gwabwe. Okiwulira kakati n'Haruna yagenze ne Kasolo Lutaya we yeesimbye Eagles. Ekituufu Irene ye yakubira Haruna teyali Haruna soka kubira Irene yakubira Haruna ng'amugamba batuganye ffe abamukola ki naye tuyamba akaluka bange baagala kokola ki kati Haruna kwe kumuwa information eyo tiwa impulidde ataano wano lwaki tembawe ekimeka 10 ekiwulira naye mu byonna nze Lutaya nga mpulidde statement ngera Mwami David wabadde agezaako akinyonyoddemu awo mu byonna nga Lutaya ayogera statement teyapiininzeeko ku Haruna. Yagambye nti Haruna najja Kasolo najja ne Haruna mu biru ne batuuka ne ŋŋamba Kasolo tokwata mu kalulu kange Kasolo naŋŋamba n'akakwatiramu wanga wawangudde dda. Yes ayinza okuba tebannakulangirira naye ng'akalulu kayina okiwulira n'akakwatiramu wanga ate gwe wawangudde nadda. Okiwulira era mu mboozi yonna eyazzeeko Lutaya teyazzeemu kwogera kwa Haruna wabula yalaze bulazi gundi yatuuse atya era nali ŋŋamba aja Haruna ne mugamba wano nga sirabawo kikupiininga n'aŋŋamba lwaki yabadde ankoona kayitasobola kutankoonako. Kakati ekizibu kiri kimu mu bulamu sakozi kankikubuulire bw'omanya nti oyokya ne woogenda wabi lwaki etayira ogendawo okwokya. Nze nnyinza okuba nnyina mukwano gwange oba David Komo oba Duncan naye bw'aŋŋamba nti tugende wano nze ne ŋŋamba mutima gwange nti naali agadde nange naye sijja kukola ki kusobola
tekitegeeza nti ebiri olumu mba sibyagala mba mbyagala naye ng'olumu nze nange neekubyekubyemu ng'omuki ng'omuntu ne ngamba wadde gundi oli munywanyi wange obuwanguzi mbukwagaliza n'okufuna nkwagaliza naye nze sijja kukola ki sijja genda sisobodde okiwulira kati embeera bwetyo bweba nti omuntu akola ekintu nga kyakola agamba nti kibi era tayogerwako nti yabaddewo naye ate outcomes ezikivaamu ekintu kitera kukonako nti wabaddewo lwaki oba okikola ki kakati ajaluuna eno yonna emboozi zino gyongerayo okutuuka eno gye tuli aluuna bwe yamaze okuwulira nti aluuna bwe yamaze okufuna nafuna basakozi abatwisitinga wawulidde Lutaya kye yakoze n'agamba mujjemba we n'abaka akazindaalo bwe yabasa akazindaalo era yonna emboozi yeeyongerayo lwa Aluuna kukola interview senga Hajji Aluuna teyakoze interview ekyadde tekyetaagisa kuba Hajji Aluuna yadde talina kyafiirwa omukwano gwe ne Kasolo yabadde amaze ogusekiwalinga kyekisooka yali tegedde nti Lutaya ayogeza bulumi ku ssente z'ataddemu olaba tukola bizinesi ng'otunda kagatono olaba Duncan ng'agiguze wamuva wala n'ogamba Duncan agigula te wamuva wala ddala Duncan yali mpiseekaawo nawe n'onyiiga ng'omuntu just nga dagenda kugula kagato ka mitwalo ameka ka mitwalo emeka 5 oba 10 nga gyagenda okugula kagatono naye n'ogamba Duncan atangula akaatya okiwulira kakati bw'oba osobola okunyigira Duncan obutagulako nga tonga agiguze wala ate nga yali aguzeeko lwaki omuntu alinonya miliyoni nga 3-4 omukolako interview ng'ate oledde olaba agudde wali badde osooka n'ofumiitirizaawo nga Hajji Aluuna nti buno bulumi naye bw'otandika okukola interview ng'obuuza omunamoli n'akubuuza ye wagenda omuyimba ompisa wajjenjero nnyimba buli wamu nti ewooli wafuuse buli wamu okitegeera nti ebigambo by'oleetawo mu kunyiiga oba ggwe tewali badde nakyofiirwa naye oli waaba teyakoonyeko kakosa kati emboozi eno yonna n'okweyongerayo Aluuna yagyongeddeyo senga teyakoze interview tewali baddewo na kyetuteesa ku ekyo era senga tuteesa kalulu ka Lutaya bakabbe batya era senga Aluuna taliimu kuba Lutaya talina kyeyayogedde ku Aluuna kimudamejinga naye Aluuna ye yeekoledde ate kimudamejinga so kati Aluuna ayiwawo omubiri akalulu kadde wa Lutaya Aluuna talina mubiri gwayiwawo okiwulira Aluuna talina mubiri gwayirawo ekyenjawulo bwe kirina okubeera Lutaya yali nze namukubirako bwe mukubirako ne mugamba bwe walabye nga bakuwangula bakoze otya nangamba nagenze ku Electoral Commission nenziramu nga bamaze okulangirira nempaabwa mu Electoral Commission yennyini ne mbagamba tugire recount nibagamba nti tugende mu kooti okiwulira naye wa Electoral Commission yasose n'atuwa essubi nti kagenda kuddibwamu okukola ki okubalibwa oluvannyuma n'agamba nti buli omu abala ebibye ng'ali waka tulabe kye tugenda okukola mwami Lutaya yennyini yakiŋŋamba okiwulira naga buli omu abala ebibye ng'ali waki waka ne mugaa katozaako kinaga katulabe kati Aluuna alina kukola ki nze ndowooza Aluuna olaba ne bwe yakutta omuzindaalo senga lwakuba Aluuna oyo simanyi naye Aluuna y'omu ku bantu abatanyonyolwa nnyo azi ng'otabuulirirwa kintu kigaa nti omubuuliridde tawuliriza mangu ye ng'omuntu naye senga Aluuna yadde akutta omuzindaalo yali badde annyonnyola kino kubanza Aluuna nale mugambe tekikuutagisa kukola interview ate kati oba onnyonnyola biki nakimugambye maaso ku maaso naye Aluuna senga yabadde akutta omuzindaalo yali badde asobola okunnyonnyolako awo n'agamba muganda wange Lutaya kuba ffe oba balina enjawukano oba tebazina tubatwala nga baluganda okusinga ku bbanga lye baamala bonna yali badde agamba nti ekituufu kiri nti nabadde mu kalulu ka Kasolo mukwano gwange alina bingi ebimugatta ne Kasolo Aluuna ekiwulira n'agamba naye saabaddemu nakakodyo konna era sina kyentegeeza naye bw'otandika okugamba wadde ogamba nze nkulira kulonda okitegeera oba olina engeri gy'oleetamu statement erengeza oli nti byeyogedde yataka bikala ki yadde alina binyonyola mu ngeri etegereka naga nti naye nze siinamu era ne Lutaya kyali badde understandable n'abantu eno emboozi teyalituuse ekya restaurant wakiwulidde omusajja yeesibye ku restaurant agirinamu obuzibu naye
Kimu bibiri restaurant wajibulidde nze tokimbuuza sinnagiwulira. Ekyo kima restaurant. ate omuzindalo gwagulina togata Anti buli lwakwasa omuzaala bamaliriza wayi wawulidde restaurant nze sinnagiwulira. Nanti kugambye tokibuuza sinnagiwulira restaurant. Kati ekibuuzo olaba ekintu ky'oli mu kubuuza, it's the choice of answers zowa nga bakubuuziza ekibuuzo ezikuleetera okugenda mu buzibu oba okubuvaamu. Ye choice of answers gundi ze yalonze okuddamu okusinziira ku bibuuzo bye bamubuuziza n'asuula yaani ye yennyini ne yeesulayo ng'addamu eza Lukwago eza Lutaaya. Ndowooza ebibuuzo byabadde bibiri ebyasinze okumutawaanya. Ekisooka lwaki tewayimbirako ebigambo byazzemu. Question eyokubiri yabadde wamukubiddeko ebigambo bya bino nanga bazo biwulira oli amubuuza naye oli mu ludde naye wamukubiddeko ko ye nga mukubira kuki. Kati choice of answers zabadde nfu ku side yo nanga ziraga ate ng'oli ye yamwogeddeko katini. Nenzijukira nga twogera naye awo Kabalaza yagambye ng'amaze tulaga ka video bwati yakoze sebeni n'agamba sina na budde bugenda kumwogerako era nze nga mmanyi tagenda mu interview bw'amala okyogera era nze nenvaawo ne mulekawo ndowooza ne mawanga bakyayogera nga mmanyi nti omusajja ekintu akitadde abasanyuka ne bajja ne bamuggyako interview. Ekyokubiri gundi tontwala eyo nze ekimanyi ekyo tukireke. Ekyokubiri nze mugundi zonna ze boogedde ate kalunga tukigobya ate okirebeddemu naawe obadde ki naye banna yonna tuli mu apartment bagisasula sorry gundi bannange owaye gye tulaga tuwaba nze mpulidde mu bigambo byonna byonna ebyogeddwa mwenna buli statement gye mukola mulaga nti Aruna akalulu yakalimu direct okusinzira anti nsobola okuddamu buli omu ekigambo kyayogedde. Waaba oŋŋambye nti Irene yakwata essimu kati ntookere ku yiyo n'akubira Aruna direct nti mpulidde yali tawulidde yalaba ne babagana okuyita soko owulire ogambye Irene Namatovu yakubira Aruna essimu. Aruna teyeegana kubeera kituufu kyekugamba kiikino agambye yamukubira essimu okitegedde. Nsuubira nti waaliwo webaali abantu balala basobola okukubira ng'ogyeko ye. Lwaki mubona yakubira Aruna mukukubira Aruna yali kitegeeza nti already yali akitegedde nti ono ali kumpi ekintu wekikola ki wekikolebwa. Era nawuliddeko ne questions z'abantu nga babuuza ye ku eyo tale ssente yali akolako ki. Kyekiri kye wagambye nti osobola okugaana okuwerekera omuntu ng'olaba ekintu kyagendamu kiyinza okuvaamu ki ekitali kituufu newankubadde omwagala nnyo. Kati ebibuuzo we biva ebisinga bw'ogattako ne interview gye yakoze ebibuuzo ne byeyongerera ddala. Ogattako ne kiri n'ogamba n'amugamba wano mpulirawo negotiation what naye gwe leeta gundi ssente weziti kitegeeza naye aba yeetabye mu negotiation ey'okukola ki ey'okkakwatamu osinza ku information gye muwadde anti bw'owulira naawe n'oleeta negotiation ya ssente ziteekeddwa kitegeeza weetabye mu negotiation yaki. nze wenkugamba nti mpulidde wano anti wuliriza anti kati ebyo byonna bwe tugenda we banaagenda wuliriza we tunaagenda nga batandise okuleeta obujulizi nga bakagambye bakatwale mu kkooti zezo information ezigenda okuvaayo kitegeeza Aruna anti kati nange kyembagamba anti kyembagamba wano nti kati already erinnya mulitadde direct muki mu public Aruna yasigala nti no yabadde muki yeetabyemu. ne Dayasi kati ninyo nze nali ne mwami Mawa ne Dankani ne Deviko omwobo twalina we twali tutudde nga waliwo munywanyi wa Haji wa Lutaaya n'agamba mpulira obulumi olw'okuba abantu bange bavudde muki mu parliament n'agaana ddala Lutaaya
ng'obulumi bwayogeza omutunulya n'obulaba n'obulaba ku maaso n'agamba wabula sigenda mukubira nnyo kubanga namukubiddeko omuntu gumusigala kudda mukubira kubanga nange wembeera n'ekizibu saagala bansaasira nnyo kinyongera obulumi nti waliwo omuntu buli muntu alina engeri gy'afuna embeera engeri gy'agikola ki gy'agitegeera naddala abantu abamu nga wefumitiriza naddala kubanga mu butuufu lutaya kye yalimu bakiyita kufa na kuwona ekyo ddala gwe ali mayina ku ekyo okiyiteko tekikwatako kubanga tekina kikuddeeme jinze emboozi eno tugiyina lwalu nakola interview ensonga y'Abalukaga erudde nnyo mu ddiiro ate nze nga nze enkoze bubi nnyo kubanga buli kaseera nanja kubeera ku Walukaga ate nga tayagala kubumubuulira amubuulira agamba oyo munywanyi wange namuguliranga emmere kati abyaŋŋamba naye nga tuba tumubuulira ki amwogerako amujja ku kyemisana n'ateekako abalala era ensonga gyoyogedde yentuufu era n'agamba gwe gundi omumanja naye bwe tuba tuli mu byobufuzi ebyekibiina kati nga bolaba NUP NRM n'ebirala ebibiina byonna ebiri mu Uganda ebibiina bino ebyobufuzi bikola kinene naddala ababirimu okusitula omutindo gw'Abannayuganda ddala nga babiwagira baba basuubira nti omubaka wa paalamenti banaakusindika mu paalamenti ogenda okubateeseza ekintu ekinaavaamu omuki ensa gwategeera kyova olaba nti kati nze olumu abamu mbalabira eno nga bukyali ne mbagema bwe njagala obbagema ne mukaayana okitegedde kubanga nabagambanga ne bagamba nti nze waliwo abantu bentunuulira nga paalamenti yaabwe amazima amatuufu awo musindikayo talina kyagenda kukolayo ne mbagamba nti mwami mulya nnyamu oyo wadde anaagenda ne mbagamba mwami Walukaga oyo wadde anaagenda ne mbagamba Kawempe lwaki temuleka looyi muyivu looyi alina buli kimu looyi asomye naye engeri gye tugamba nti olina kuwaana buwaanyi nuupu osobole okufunamu naye nze sijja kugiwaana ate njagala abakulembeze ba nuupu abasinga Kyagulanyi bw'aba ayogera temumutunulira butunuulizi naye mutunulire language bagita body language ekola ki ayogera afumintiriza tayogera kiwalazima era kyova olaba nti tannavaayo bukola statement neegi evaayo naye ng'akalulu kano gwe kasinza oyisa obubi yakubiddwa embooko yakoze eki abaana b'abantu babakutte waliyo naye abali abagamba nti abaana b'abantu babakutte ku lwani ku lwa Kyagulanyi asibisiza abaana baffe ebyo byonna gye bali ebyo ababyogera eyo naye Kyagulanyi asooka neyetegereza nagakino kino nkiyitewa kyova ne bwe yali ayogera ku Walukaga enjogera gye yayogera ng'abasobola okugitegeera kyategeeza ne meaning nga batono nnyo kyova olaba yagamba nti ffe bwe twamala okuwa kadineti waffe kaadi mwami Walukaga twamusa yeye amanyi era ne mbagamba lwaki omukolo gwo wepate weba ekirimu lwaki guli mu woteeri nga nze manyi nti omukolo omutuufu ogwa pate egisinga gibalabwa bannange ono atwegaseeko tumutongoza bannange ono gwe tubadde naye naye ono bamugyemu tugenda kuwagira ono naye mwami Kyagulanyi yavaayo n'akirambula bulungi era saagala yenna muntu alowooze nti mwami Kyagulanyi oba ne pate egenda kufuna ku 332 teriiko pate kati Walukaga ng'omuntu yagenda n'agamba nti oluyimba lw'oyiya nga omaze okukaawa osimanyi omaze okukaawa kizibu naye okuwooma ate byakola endagaano ya Walukaga bagiwandiika nga bagikola balooyi erinnya ndyerabidde naye yaliko abajulizi 2 omukyala omu n'omusajja omu omunnamawulire wa CBS bamuyita Sarifu Lukenge yaliwo ku lwa Walukaga n'abalala kubanga Sarifu Lukenge mukwano nnyo gwani gwa Walukaga bwe bakola endagaano eyo bagikola mu lulimi oluzungu olungereza olw'amateeka olutategerekeka Lukenge ng'alina ogivuunula era n'agivuunula bulungi n'agivuunulira mwami Walukaga era Lukenge agiinako kopi ne bateesa ndi mu gw'omunaana
mwami Magola alina okuwa Walukagga essente. Kitegeeza baali babaze ndi mu Gw'omunaana mwami Magola ajja kuba amaze okulayira. Mwami Magola akalwa ajja kuba akayisemu bulungi, teri petition yonna emugamba. Mwami Magola ng'ateredde mu palamenti. Era nga bagambye nti agenda omuwa emiliyoni 320. Nga mwami Walukagga bazimuwa ku nsonga zino wammanga. Yawaayo amaanyi ge, n'awaayo resources ze okubanga yeetaba mu kalukaani ka mwami Magola. Kyekigenda omuweesa emiliyoni ezo 320. Omwami Walukagga ndowooza ne ssente ze yali akoze eki afiiriddwa. Endagaano bwe yali egamba ssente nga balina ziwa mu Gw'omunaana. Kati simanyi gy'atandudde mwami Walukagga ng'Ogw'omunaana tegunnatuuka, era ng'omuntu aliko ekizibu okujja ate yennyike mu ttaka emyaka gye gyonna egy'obulamu. Kuba mwami Walukagga ne bwali bazze kwesimbawo baligamba nti oyo yali ebisatu ku luli abatunda. Baponenti bo bakozesa weakness zo oba ebigambo byo ne statement zo okutandika okunafuya. So nze naba ne mwami Walukagga yapapye nnyo, yakoze bubi nnyo, ate ng'era twakigambirawo nalwe ne tugaa nti Magola ono yavaayo n'akwasa n'aga nti bali be bansindika nga bamaze olaba gwe tolina bitabo. Kakati awo mwami Magola ayagala gaana kusasula Walukagga olw'okuba bali be bamusindika. Awo nawo waliwo ekibuuzo. Okitegedde? Yamulumye. Yavaayo n'agamba nti nze baamanyi oyo talina bitabo. Ne bajja ne baŋŋamba gwe genda weesimbewo. Era ne ŋŋambuuza mwami Walukagga nti lwaki weegatta n'omuntu eyakugamba nti baamusindika. Statement awo ezaakolebwa ne tugezaako zitunuulira mu mbeera yaazo, naye abamu ne batazitwala nga nkulu naye nga zaali nkulu nnyo. Era statement ezo y'ensonga lwaki olaba kati bino bikola ki? Bivaayo. Walukagga toyinza kukwata bantu bo n'ogamba nti kwana badde mbala abalamu ekeeyo engeri gye nali mutegesi wa Bibbulu oba gye ndi mutegesi wa Bibbulu tumanyi nnyo okubala. Ngambala nti Walukagga buli mulonzi waba yamutunda 50,000 omutwalo kitegeeza abalonzi 3,200 ze miliyoni 3 abalonzi zaba yabatunda. Buli mulonzi yamutunda meka? Bw'aba yabatunda mutwalo ziba emiliyoni baba abalonzi 3,000 ze yayiwa ewa mwami gundi nga yamaze zifunamu omutwalo. Bwe baba mutwalo ogira obala kyekitereeza emiliyoni 3 balonzi bimeka. Yes, webale kumpabula naye kitutuuza ku pano ng'eno si kuseka wabula oli bw'aba agize agamba kuba tetwagala kuwa bantu mawa butamanya kubala. Era nabo bayinza okuba nga bategedde nikoze ensobi naye nabo bayinza okudda era ne bakibalamu ne baga nti mawa yabaze buki bubi. Kati bw'obalamu nti bw'obazza ate ku 5,500 buli mulonzi aba yamuyira abalonzi abo ndowooza dayasi ajja kubala n'essimu eyinza obutabala. Kaakati ebyo byonna bigenda muddira mu maaso eri. Naye nga nze ndowooza nti Walukagga kyeyandikoze kwe kusirika n'obutavaayo kweyoleka, kubanga naffe abaagala okuwabula tugenda kuwabula nga bwe tubiraba ate ye alabe nga ffe abamukola ki abamujjonkera naye nga bye tumugamba bye biki ebituufu. Awo yapapyemu era yakoze bubi nnyo. Era simanyi kwambadde ndaba mwami Walukagga ono buli ekigwawo nga adduka kuyimba luyimba. Nabadde manyi nti agenda kudduka mu studio ayogere ku muviyo gy'abadde mu kalulu byonna nawe yadduse kubanja bisatu tannakubayo luyimba n'olu lulaga mbeera yabadde mu kalulu engeri abantu gye bababyemu obuvuyo bonna obwabaddemu naye nga bulijjo ebimugwako tumulaba nga adduka mu studio n'atandika okuyimba. Simanyi kakati oyo simanyi omulundi n'ayimba naye nga tebinakutuuka twakola interview ndoza amayibo be yasooka yali omwaka guno wano ne tubuuza nti ebintu bino ekibiina kya Nuupu kibimanyiiko oba Walukagga abikola ye nga Ssekinnoomu naawe ndowooza ye. Twali omwami Kyagulanyi n'agamba Ssentamu nti
ebintu Walukaga byakola boogerezeganya naye teyagamba nti ekibiina kibimanyi era ne bagamba mwami Kyagulanyi kiyaleseeyo kyonna kigenda okudda mu maaso tebivunanyizibwa ku kibiina abalala nayogera nga kusizayo walaba ebintu bye kati nze ekibuuzo kyennyina Faruku wano ndowooza oba omulabi yanaakiddamu endagaano eyakolebwa mwami Walukaga ne mwami Magolo y'emiliyoni 2 ebitambuzwa ng'ebagamba webanga gyeringa ntuufu ekibiina kigenda kufunako percentage oba sente za mwami Walukaga Ssekinoomu nga ye era kino kituufu Walukaga okubanga afune miliyoni 3 kubanga nze nandowooza nti wano akalulu ketubaddemu twagala kukyusa buyinza nakubanga tufuna service mu bakulembeze baffe ab'enjawulo baagala kutugamba nti akalulu baali bainvestingamu ssente kujja kukola bizinensi kubanga Walukaga kitegeeza wano okuwaayo okuwonderesinga mwami Magola zaali ssente tegwali mutima gwa kibiina weziba nga weziri nga ebisatu ng'ebyo bagamba zino yamuwaayo ssente era kitegeeza bonna abaali bavuganya bajja ku tebo ne bagenda mu makungula mwami Magola n'abasinga era tubakufunayo omulala awa mwami Walukaga ebina ndowooza nga tayimirira mu mugongo kati Sakozi wano kyembanjugala ne ngamba nti ebyobufuzi bya Uganda ebiseera ebisinga bannayuganda abajja okwesimbawo abamu baba balina ebigendererwa byabwe birala era mwami yagwako n'agamba nti nze ndi kubya ddala naye ggwe oli ku ki Sakozi wano waliwo abantu kati okuva ku mulamwa nga olwawangudde yakunkumudde amazina n'ekyo nekibula okukutuka Sakozi oli wamawulire ddala swa amawulire njamba tumeyo ekintu kimu wotumala okukola interview njagala okwata essimu kubanga kasaba ababaka ba parliament abayisemu abasinga bonna oyinza okuba nga obamanyi okubira omu ku omu waba omala okumutuukira omubuuze nti gwe baakulondera mwami Kyagulanyi yafunawo obululu bumeka we baakulondera Diana Fom ya mwami Kyagulanyi ogirina Sakozi ojja kwekanga bonna ng'ebaabalonda tewalina omu amanyi bulu pulezidenti we yafunawo mu kifo yali atunuulidde bubwe kakati ensonga ya Walukaga simanyi Walukaga bamuwadde ssente ze oba yazze kuba jjinja mu kisaka eno tanaakufuna ssente naye nga ku bye byayogedde ye mu bigambo bye yagambye yakola endagaano ne mwami Magoola ng'ateekeddwa okusasulwa kakati Sakozi Magoola ono mpuli agamba alina ssente singa Magoola wano wetuli akola ssente nazo Walukaga mu kisanja kino kyagenda okuvuga eky'emyaka 5 okakasa ssente anaaba azimazeeyo tadde kusaba kisanja kirala oba agulimenti yaabwe erimu nti nkuwadde emiliyoni 3 n'ekisanja eky'omwaka n'ekisanja kino eky'emyaka eno giba giweddeko era nze ngenda okujja okwesimbawo ebiri mu agulimenti sibimanyi tugenda kutuuka mu 23 kuba Sakozi gino emyaka 5 Mukama ng'atwadde obulamu yangu nnyo gyakuggwako tugenda kutuuka mu 23 olabe okweyuzayuza mu kibiina nalabye Kanso Nsibambi ng'ayogera mu kalulu kano omusanja ekijja mwami Kyagulanyi omu ku baasinga okumwonderesinga mu bantu kakati era yagambye ye tebamubbye bululu yakkiriza kuba alina ne we yagaba sola 8 yafunye obululu bumeka 3 alina simanyi we yakola simanyi enguudi yafunye obululu bumeka kakati Sakozi wabanga munnamateeka kuba ekibiina kya Nuupu kyekakasa kireeteddwa abantu bangi wabanga munnamateeka essaawa ya leero nga twakamala okulonda n'omwezi tegunnagwawo gwe tulondeddemu tutandise okufuna abantu nga Kanso Wajaliya City tutandise okufuna mwami Walukaga nga bonna baranikidde okuba kibiina wetunaatuukira mu mwaka wakati guno obanga guweddeko tunabakyasa obuzibu bw'okubanja oba bijja kuba biweddewo nga omuntu ayisawo byayagala kubanga essaawa abakulembeze bo bennyini nnyini tebavaayo kutuwa nsonga nti owaaye omukulembeze waffe tumunoonye wakatalabika obululu bwe yafuna si bwe butuufu batandikiddewo okulaga ebyenfuna byabwe kati ekibuuzo wekiri wano bwe tugenda Faruku munnansi buli muntu eyalonze omuntu wenywezi kubanga ebijja maaso kitegeeza tukyalaba abakulembeze abalala bangi naye nze ndowooza Walukaga ku sayidi oyinza okuba nga twakoze kituufu nga ggwe omuntu naye nze ndaba ku sayidi yange nga nze era nga mbadde njja kugamba tekyadde kituufu kujja mu mawulire kugamba abantu nti mwakola agulimenti ne mwami Magoola kitegeeza ekibiina wakitunda nze nkubuulira amazima balwaje yatunda ekibiina n'abalonzi yatunda kyaki ng'erimu endiga
yatunda ekibiina wali oguzeeko essabo eririmu abakongozi baleeta eddagala yatunda ekibiina mu bufunze yatunda kyaki ng'erimu n'endiga n'abaweereza n'ababaka ba kyaki yabatundiramu kubanga mu bigambo bye yagamba siina kintu kyenkola nga pulezidenti wange takimanyi kakitegeeza mu bigambo bya mwami Walukagga bye ssaagala kumuwaayira agulimenti eno mwami Kyagulanyi agimanyi ey'emiliyoni emmeka mu bigambo bya mwami Walukagga si byange agulimenti eno ekibiina kigimanyi nti tukkaanyiza ne mwami Magola wawangula mpeeyo emmeka ebisatu kitegeeza buli anaaluuzinga ngaawo ng'ajja abaka mwami Mawoyina yatuwa nti ekandeete gundi ebyobufuzi awo we tulaze tuli Busiro omanyi saagala Faluku weewuunye nnyo oba weebuuze nti lwaki we twamaze okulonda abantu bazze ku mirimu gyabwe ne bakola kyebuuza kireke lwaki nkigamba bwe nti buli bw'otuula wansi n'olaga omuntu nti politics byanfuna n'omuntu wa wansi aggwamu amanyi n'agamba naye kangende ku mudaala gwe nkole kuba kyamazima settlement yavudde mu muganda waffe Walukagga talina kufuluma mu budde buno bwe tulimu nti Faluku ssaawa zino obudde bwe tulimu bannayuganda babuuza tuzzaako ki ngaye tukuwulira obanja sente za agulimenti buli bw'obuuza tuzzaako ki ng'ate waliwo agamba nti gundi gwe nakuwadde ebintu byenkubanja nakuguzizza abalonzi ontegeera nakuguzizza ekifo munayuganda natwala nansi agamba abantu abakayana bebalonzi kati ate omani power ki ayina emundu okitegeeza muwadde balonzi nti Faluku omulonzi musaasire ng'akuwulira obanja miliyoni bimeka gwe ssaawa zino omugamba nti tugende tubanje ontegeera akalulu bw'omugamba tugende tubanje akalulu ye gwakuwulira obanja miliyoni bimeka nga 10 azaayo baana ku ssomero omusuubira kukola ki nti ekyokubiri Faluku ssaawa zino muganda waffe yatulaze nti ye ekyamazima sente ze zisooka bino bye tugamba byonna nti pulezidenti waffe aliwa ebyo tetwagala kukola ki kubimanya nti ssaawa zino byonna byonna byetwandibadde tuliko byetwandibadde twogera bonna bawulidde akalulu k'obwemupi oba tewalidde ssaawa zino ekigenda kyandibadde eki bannaye tubanje omukulembeze waffe aliwa naye eyalidde ali mukuba kalipuso abuukira mu biganga janzi awanika emikono nga muganda we bwakubuuzizza oyinza nomubuuza omukulembeze we yafunye mmeka wewangudde nga tazimanyi nti ssaawa zino osobola n'okunoonya yewangudde nga tanapositingako nti bannaye Kyagulanyi yabuze ali luddawa bannaye kyekiddako nga buli omu agamba bannaye Mukama yebale nayiseemu bannaye akalulu kadde kantutte ontegeera naye nga mu ntandikwa waleeni nga tunoonya akalulu bagambanga nti nze ne bw'otampa kalulu omukulembeze wange nakola ki era abamu bajjanga ne basaba akalulu baga nze ne mutanonda naye mulonde pulezidenti waabwe naye ssaawa zino bwe yawangudde tasobola kuddamu kwogera ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu abamu nabalabye nga bagamba jano sali musale nakanga bakoze eki kati mukyo ki kyenkugamba Faluku nti muganda waffe Walukagga wano yalazeemu ku mululu mukuba bali bakola endagaano yaabwe ffe tetwaliyo ng'abantu mukuba nti tetwaliyo ssaawa zino mukitulaze nti mwali mu bizinensi era bizinensi zammwe zigenda muki kati mukyo nemunansuka kusala bunagamba kanzire ku mudaala gwawe gwekyaviriddeko okukola statement ezo wali abanja waliwo bayinza okuba nti banamuwa ngabadde asula jinya mu kisaka kutegeeza mukulu nti obudde bwe bwokole ki naye nsuubira nti bwanabeera wamusasula alina musasula ziri ez'emmotoka n'amasuuti si beebeera ebisatu bibiri oba nanti bibiri bya motoka 10 agenda muwaza motoka ndowooza n'amasuuti mukulu anayambala ku nkadde z'ayina kati so ye politics wa Uganda bwati bwakola ki
era kati musaasire abantu ssaawa zino abali ku gulawundi nga bakuwulira obanja ssente 3 obasaasire olowooza bo muti wegwa bawuliramu kisaawa zino. Walukaga ng'omuntu yafasilitatinga akalulu okiwulira kabenga yali badde Magoola obanga yali badde Sseggona omuntu yenna yali agenda okujja mu bigere bya Walukaga wali walina okubeerawo okukkaanya. Kubanga olwaleero buli muntu gye yasiga gyakungula abantu bonna bali mu kufuna gye baasiga. Okiwulira lwaki Walukaga waatuuka okufuna gye yasiga awo abeera mubi. Walukaga kubanga ye Walukaga olede yali ataddemu ekyo ffena tukkiriziganya nti era omuntu gwe yalina okwendoosinga baali balina okuteekawo enkolagana ey'enjawulo era agamba nti yasaba ne pulezidenti etugamba nti naamusaba n'asaba ekibiina kanfuna omuntu gwenkola ki gwenkolagana naye ne bamukkiriza. Okiwulira ekyenjawulo nti ne mu kirungi mubaamu ekibi. Endagaano zino zonna nga zikoleddwa ezaaliwo ezoogerwako ezaakolebwa kubanga za bigambo abasinga obungi bazoogerako ogirina gwe mpandiike waliwo etambula ku social media si eyo empandiike sosi yayo eriwa kakati kakati olw'okuba nti ebigambo byonna ebitambula bya bigambo ffenna tuwulira ebigambo ekyenjawulo ekirimu nti olumu okusanyuka ennyo omuntu asobola okukoleramu ki ensobi nti wadde endagaano zino zaaliwo era nga naffe tukkiriza nti omuntu okuteeka mu kalwa aba akoze eki ataddemu. Nze ndowooza wandibadde Walukaga ayinza okuba bwe yasanyuka n'agamba nti kati Magoola era ogenda kumpa ssente zaye nga tolinaako ki agamba buzibu. Okiwulira abantu abamu teyakimanya nti waliwo bamawa abagenda okiwulira bagambe nti ate Walukaga twamukuba kuva mu kalulu ate afunye atya ssente era bajje nga badduka nga bagamba ndowooza mukirabe we yabatunda. Okiwulira kubanga kye baali bamwagaliza n'okumukuba omujja wali baali tebamwagaliza ate agayiningeyo kasente baali bamwagaliza kumukuba kumujja wali ne sente zonna nga zifudde kati nga basiikiini. Kubanga nze wemba ntunuulira omutima olumu ogwogerebwa mu kintu kino tewali agamba nti Walukaga yaliweereddwayo era waaweerwayo yatunda abalonzi. Ekiwulira tewali ayimirira n'agamba nti mbutuufu omusajja yali yateekamu era yali asaanye aweebweyo oba ssente ze yali ateekamu akola bw'ati. Olumu nti okwogera olumu omuntu okunnyonnyola okulaakulana kwe oba omuntu okunnyonnyola nti kino ekizibu bannaye kibadde bwe kiti naye kikoze bwe kiti omuntu omu aba akwagala kubeera mu kizibu nga bw'okivaamu ate era kimuyisa bubi nagamba naye ate akivuddemu atya kati ate yalibadde wali ddala. Kati ebyobufuzi kusobola okubeerawo nti osobola okuvunza omuntu mpola mpola kati disiriva psychology ku tayimu eno gye mukozesa ku Walukaga temugimukozesaako kati wabula mugimukozesa ku 2-3 mu meka olwo mugizimba n'ekiboozi kikwate. Okiwulira I think timing mwe byajjidde ye yabadde bapolitician bakola endagaano backdoor anti kati mu bulamu teri kintu kyonna mu bulamu ekitali mu transaction. It can be gentleman's agreement oba it's a written but time ki gy'okikoleddemu neki ne bwawo okikoledde. Bapoliticians mu Uganda batono balle maani bangi era bapoliticians baweereza balle
ekyo mba nkyogedde bwentyo. I don't know if bweba ntegerekese kweno pano nze mu politician nja kwetwala ngalle kuliko agamba nti ye mukenkufu ani mawa ng'ate abamutunuulidde bayinza okuba bawere 10 mu muntu oni omu. Kitegeeza kyonna kyokola making sure nti tokosaani tokosa ono wa wansi yakulabamu essuubi. Simanyi kyadde kigoba Walukagga kuvayo okukola interview eyo ye ng'omuntu ekyo kyensoose nakyo nekugamba nti in everything mu bulamu fenna aboogera tewali kintu kyetukola nga tekiri mu transaction esobola okuba ina written document oba ina gundi ki gentleman's agreement teriyo gitakolebwa era nabagenda buli anenya Walukagga buli omu tewali kyakola mu bulamu nga tekirimu ki byanfuna mu bulamu tekiriyo naye okikoledde wana budde ki okitegeera. Walukagga tukirize yakoze mistake esoose ng'ate yennyini ye yeetaddeko ba challenge ye kennyini yeetaddeko abagenda omu challenginga ku time eri Nuupu bonna bali bagaa nti Kyagulanyi yagano kyogerako ye yamuwa protection ndi ku ssaawa eri gundi 2:30 basobola ogamba nti ffe wasigala oli kandenti waffe fooyo just abaddaani liiningi ffe gwe tubala naye bano abamwetoolodde abamulwanyisa tobawadde waazi mu byonna by'okoze wano before okulwana kibenga kyekimu ku kikutambulyako. Ffenna tulabye ebitaano nga birina gwe bikosa kutuuka paka kati waali ovaayo weewaako obukakafu bw'endagaano gy'okoze nokkiriza n'omuntu okubuuza nti nno ssente mmeka n'omugamba ekya ssente kireke ekyo kiri wakati wange noli kitegeeza olwedde omaze okutugamba mbu nno ki nti endagaano erimu ssente babadde babala wano wetuba tugendedde ku kya ssente nga babala wano nti buli omu ssente waba yamutunze $1,000 ku miliyoni 3 be balonzi emitwalo 3 if I'm not mistaken. Ekitegeeza nti wewe 15,000 be balonzi emitwalo 6 okitegeera woba okikyusizza bwotyo Busire erimu abalonzi bameka bawera omukaaga emeka omutwalo 6 gyewera 6 ekyokuwaayo amaanyi ge okubaako negwa sekendi gwa endosinga ekyo kyabadde fine era abantu babadde nakyo kigundi era ino kifunamu but tokireeta mu public abantu babadde bakimunye okikola for the good of the party nti tubeereko n'aliliiningi mu parliament nga asobola okuwaayoko ku ndowooza z'ekibiina kyeyagaliza ekitundu mw'obadde ogenda okukulembera ng'okikoze in a good will. Kati bw'ovaayo n'obagamba kyabaddemu ssente obanga obagamba nti nabo obadde ogenda bakola ki otuuka eri obadde oteekamu ssente zo omale ogenda oziggyemu nti ngaano w'obanjiza z'obadde otaddemu kati wamala omusootinga ebyapate tebimukwatako magoola already amaze omusootingaga nti buli kimu kyagenda kigula kitegeeza temukola kyekyo kiki nabagamba nti no tulina obukakafu nti magoola agenda kuba liiningi ng'atuuse mu parliament ku byonna ebiriwo ekintu kyonna kibuuza wano ku mulundi guli so kati ye kennyini nebyo byonna bade babivuddeko kati genda kugamba ebigambo bino mawalina kyayogedde ate nga nange nakiwuliddeko somewhere bakola endagaano mu luzungu Walukagga nga bamaze ogikuba baali mu kuteesa gagonona bagamba tugenda kukola endagaano yayina ye nga gwe bagenda okukolera endagaano yayina obuyinza obubagamba endagaano mugikole mu Luganda soka owulirize bamala ogikola mu luzungu abagamba ebintu bya luzungu bino nyinza okuba naye endagaano eno tugikwate tugikole ki mu lulimi lw'entegeera eba naye bigenda mu kooti biki webivaayo nebijja omuntu omuntu yenna nabitwala mu kooti Walukagga gusobola omulya ekyokubiri kikomyawo kiri otugamba mbu nno obadde mu parliament kati ngeze ku layman's understanding bagabe baba bagimukoledde mu luzungu n'awakana bagikyuse mu Luganda ddala mu parliament badagenda kuteesa ki ekitegeeza omusajja ono kituufu ate teyasoma eyo oluzungu yamulemye n'asaba bagimukolere kyokka jjukira oba mugikyusa waliwo akantu ka document kemukola ki kemusayininga
oba akafulumizibwako akali mu makati endagaano ya sente yamulemye ovvuunula n'afuna third party ebyo byonna sikukwakanya nambeemu but onalemaniza nakugambye abantu abeefula nti muli ba politician oba mwena mwena abagaa nti muli ba politician muli batono ku bantu bemuweereza ebyaddala muli batono nnyo ku bantu bemuweereza ate bo ababitegeera obulala mu ngeri yaabwe yensonga lwaki bakira ne bagamba nti gundi otugambye nti oleekaanye nnyo mu palamenti buli kimu obadde oyogera naye ffe ebyo tubadde tetubira tukugjeeyo kyengezaako okulaga Walukaga kye yakoze eki ye ng'omuntu okulaga nti nno ayina sitepu gye yatutte egenda okumutambulirako singa Katonda aba tamuyambye. kakati ekiriwo panene abantu ndowooza abasinga tebamanyi lwaki yakolebwa. Twakolebwa okutunuulira ebintu ebitambula oba mu ggwanga lyaffe tetubitunuulira netugamba kino netukiteesaako oluguudo lufu kino kifu wano gundi wakoze bi tetwakola titudifendinga abantu nze nga nze era nze njala ntegeeza abali eyo tisendiweevu teyinza kunzija ku mulamwa ogwo okugamba nti nina lindako wedda nkusiriikiridde linda wedda nkusikiridde tesobola kunzija kuki ku mulamwa nti omulamwa ogwaffe gwe twaterawo pana eno okutunuulira embeera bweri oba egudde ku lutaaya oba egudde kwani netugitunuulira nga bwekola ki nga bweri ate era kiri omuntu alina obwongo oba n'okumanya bw'omanya nti kino kyeŋŋenda okukola waliyo mawaata njagala oyina kukola mbeera okulaba nti kyokola kinaaja mu ekyo mawa obutasobola kujonkera okitegedde kyekikyo nayogedde lwaba nti abantu tuba twogera tebawuliriza kyeyinayogedde nti Walukaga kijja mukuba lisamudde lisamutime naye nze njagala okugamba Walukaga njagala muwa amagezi agagaane oba agatwale bange nze siriwo okusuusuuta njagala essente Walukaga ze babanga bazimuwadde agamba abantu nti sente magoola ze yampa nalaba akatale kali kabi wali batundira wali nenkola ki nenkatereeza era zezo sente lwaki nakola endagaano naye bw'anaaba akkiriza okuwabula kwange era bw'anaakikola kijja genda mu mawulire era bagambye nti gaali magezi g'amawa ogenda nti olwokuba nali sigenda mu palamenti mwami gundi namusabayo essente essente ze namusabayo akatale keekano mbadde mubiwulira nga byogerwa kubanga zinaga siteesa kiwalazima aba asobola okufunamu naye nga tukkirize ekintu kye yakoze alina okukiwumbawumba ng'akiwumbawumba n'ebintu ng'ebyo timagoola mwawulira endagaano biki nazikola naye akatale kali nakataddemu amazzi erigundi nabagulidde tanka erigundi mwami Walukaga ojja kuba ozza engulu ekirungi nti olaba nnyo puroguramu eno era message ze zintuukako abantu baga namwe omusajja ono namukola kiwange biki naye oba lwaki bwati naye nze nkugamba ekyo kyoyinza okukola okukuzza engulu pana eno teriiwo okuba bantu tubala nze sivumanga ku muntu n'omu naye wano waliwo omusajja afuna bufunyi 5 ne bagamba nti oluusi bituufu byamateeka naye enfuna gye yabifunamu olw'okuba abantu baali tebakola ki tebagitegeera kyasobola okuba obulabe eri obuki obulamu bwe kakati Walukaga abamwagala nga temwagala musuuta bagamba enswero ekwagala yekugwa ku bbwa. Katono nnyo omanyi Sakozi pana eno bwe twali tugikola tetwagikola nti ya nuupu oba DP oba FDC oba okitegeera twagikola nga buli nsonga gye tuleeta ku mmeeza okuva eri moderator gye tukubaganyako ki kitegeeza nti moderator bwaleeta nti engatto ze balese mu Uganda za kibaliga twali tulina kwogera ku ngatto ze balese buli omu mu ngeri omuntu gwe kyakukola ki that's why nti olusinze bwe kinyinza nga nti Faruku kikoze obwongo bwange bukomye bwe tuba tuteesa nti nze bwenkeera ku makya naye nkugamba nti Sakozi mu mbeera ssaawa zino gye tulimu ng'abantu abamu mu diaspora bali mu kugamba nti banna ekyo ekiri ku ground ng'ate gwe omu gwe twanziyimiddeko omugongo yandibadde alina kyatugamba oli mugamba nti gundi gwe nkubanja naye nenteeseza mu naffe tetwazikola ki
tetwazirimu kinenge ekikutwamu abantu oba nekimalamu engeri emu abantu amaanyi ontegeera kubanza nsuubira nti bino ebintu gye biva ne gye biraga byali bya kisajja kikulu meeza kuwandiika looya weeno ne looya weeno nga bonna bakola ki ne bakkiriziganya then ife ebisigala tubisuubira kuba mu mwezi gwa kutaano nga omukulu amaze okulayira embeera mwe nesooka ogenda muki mu maaso n'essaawa zino abantu bakyanoonya butya abamu bwe babanjiza kalulu butya bwe tugenda mu maaso na bululu buddako ate banga diversion Sakozi omanyi ebiseera ebisanze ndabika ndi omu mukyasinza okuleeta omwana nga asijja kuguteesaako nga ndaagumpitiriddeko. Sakozi oyinza okuba tolina na namba ya Walukago oba nga takkubiranga nako. Nawe mba seewaayiriza nnyinza okuba nga simala wiiki Walukago soogeddeeko naye ate nga almost yankubidde oba nze ne mukubira. Kati nze ekyenjawulo kye nnyina simanyi kutula mu meeting kugeya. Tusakoze tukamuge yadde ambadde enkofiira y'abasiraamu embi ku ssente z'ayina kugambewo direct. Kye tuliko Sakoze essaawa ya leero munnayuganda kiyeetaaga okuwulira. Tiyeetaaga kuwulira bigambo bya mwami Walukaga nti twakola agulumire ne Magola. Munnayuganda tabyetaaga. Nga n'agulumire gye wakola ng'ekibiina ekyakuwa obwesige ne kikuwa kaadi pulezidenti wakyali mu bwaŋŋanguse taliiwo. Munnansi si byayagala okuwulira. Nze Sakozi mmanyi ebigambo ebisobola okwogera ku internet kuno bannayuganda baagala okuwulira abantu mbimanyi era mbirina naye simu nange sibyogera. Kye nagamba wali mu ntandikwa nga twakalifa nakiganidde asibulimuga nti mwasanze obuzibu bw'amaanyi mmwe bampaayo akantu. Tuli pulogulaamu zammwe zonna Mpuuga Mwami Museveni Mwami Kyagulanyi katugenze mu time nga baweddewo ng'ogenda kukozesa mutwe gwo gukweyimirire. Sakozi ebigambo Mwami David Musiri ne Mwami onayadde MP wa wano Alan Sewanyana twawulya mbu bayogera oba ndoza ne ku kitebe nti ono afuga emyaka emeka oli ajja emyaka emeka naye tetulina we twalaba Sewanyana nga ziraga nti nateesa n'ekibiina tujje twogere agulumizya ffe twakola zeki zezino. Waliwo ebintu Sakozi ebisigala mu mboozi mu kati bali ne boogera byabo naye kye tuli mu kwogera era saagala omuntu agamba muyina obukakafu Yesu weebuli Mwami Walukaga yayogedde nti twakola endagaano. Kati wali wajja n'agamba mbu tuwulira buwulizi aba awuddisa bannayuganda tuwulira buwulizi Mwami Walukaga yayogedde nti twakola endagaano. Waliwo Sakozi endagaano esekeddwa okusigala nti Dankani yadde atunda emmotoka ye byasigadde mu mboozi mu kati nga tevika omwamuwolako. Mwaweebwe nakubuuza olina obujulizi nti tuwulira byogere naye ng'obujulizi buli muki. Waliwo ebintu byali biteekeddwa okusigala mu kibiina. Yes, Walukaga nze nkakasi Walukaga ebbanga lyayimbidde ssente zaafiirirwa tezenkananga nazatadde mu kalulu zaafiirirwa nnyingi nnyo ekyo mwasobola okukiwako obujulizi kubanga Walukaga bamuwolako $3 3 baseerabidde ne zitwala emmotoka ya $3 mwezi. Walukaga ssente zaafiiriddwa mu ndongo tezenkananga nazadde zakateeka mu kalulu mu ndongo afiiriddwa ssente empitirivu. Naye Sakozi okira nti essaawa ya leero bannayuganda baagala ki? Kubanga ababaka 289 Nuupu bwe baya kaadi Walukaga bonna abadde abasinga amaanyi bonna abadde abasinga amaanyi kikirize kigaani. Naye waliwo kye twetaaga ssaawa ya nti Walukaga okulonda kwawedde nga gwe fulaga beyala wa NUP gubaali bawa kaadi kino ndoza kyekiseera ekituufu okubuuza pulezidenti aliwa. Tuleke kubeera mu byanfuna. Era ssaawa leero singa Mwami Magola akwata miliyoni zeezo z'agamba nazo Mwami Walukaga singa abaako 5 byabaka ogenda kumunenya ki? Okufuna Walukaga si musango kuba nti yawaayo nti yateekamu ssente ogwo si musango era sinawo omuntu akimunenyezaako.
baleka kusasula muntu naye kyetaagisa essaawa ya leero ng'abalala bali mu kuselebulika bali mu kuzina nga Kyagulanyi bagamba aliira ku nsiko kyetaagisa ekyo kati walugagabanga nti tumubanjizeeko kyagala okututegeeza nti kale mwami Magola kwata Ssezaala Lukagozi muwe ayagala tumubanjizeeko wabula nga mmaliza nja obutayagala na muganda wange Mawa mwami wa Lukagana nkyenyinza okugamba tugenda kukubanjizaako ssente ezo naye nze mmanyi bulungi nti ofiiriddwa ssente nnyingi kasooka otandika kuyimba ezisinga naawe weefirize ssente ezo ebazikuwa obeeko kyokoleramu abantu okukivunuka otherwise